enseno mwami Museveni kyeyagikola ekisinga okuluma yaddira n'ateeka abasajja abakulu abategeera mu mbeera ey'obutategeera abasajja abakulu n'abakazi akali ekiseera ekisinga omuntu n'abafuula abasere abantu abasinga tulina wano abantu abayivu naye nga tebategeera kyekireesa embeera eyo kakati abantu abo omuntu ayogera ekintu n'ogaana naye kati ono baayogera baategeera batategeera gambe neonyamira kakati ebintu ebisinga bye boogera si bye baba boogera boogera interest z'abakulu abatume olumu bagezesa n'okugezesa nti katwogere kino watulawo kati walabe President Museveni byayogedde internet ebeetya nga nannyini y'omuntu ali private internet eteekwa kuba ya gavumenti kati ali mu kutuma UCC kati tekimwetagisa kubira UCC akati nga yeteekera yakyogera eno kyeva yabaga bagenda gijjako era amala ne bagijjako era bajja bakuba waliwo ebintu ebitakwewuunyisa kati bw'oba oyagala Uganda osobola okulwala obwongo nga totegedde lw'otandika okutwala Uganda nti ebintu biri serious gwayonooneka you are destroying yourself kakati olaba omuntu yenna asuubira nti tugenda kukeera tukeere Electoral Commission erangirira omuntu atali Museveni. You are just destroying your mental health. Gundi mwami Kyagulanyi yakyogerako. Ine wempangula 99% Byabakama tasobola kunanga. Kakati gwe just we prepare nze mulimu ebintu bye preparing abimanyi bigenda kubeerawo. Nze nkimanyi nti olunaku lwe tulonda by saa mukaaga ez'emisana. Bagenda kuyisa zinamunkanga mu bbanga just imotoka binebiriko mugale abesibye jerengesa abakola ki abesibye jerengesa abayine emboke nene ziringa bagenda nakwata zino bazita bata bino ebirudduli omusirikale omulaye nga akitambuliza wano katufu ababeera wano e Kampala mu bubugabuga Kampala Sembabule Mbalala Mpigi Jinja osooka owuliremu zifanya fujo wone eyita King Travel Sport Consults Limited. Omukisa gwoguno eriyo yayagala okugendako okutambula emitala w'amayanja oyagala genda kusoma kufuna bujjanjabi oba kusuubula wandyagadde okugenda mu Canada, UK, USA, Schengen, Europe, South Korea oba Japan. Kolagana ne King Travel Sport Consults bakafulu mu kukola ku visa ez'ebika byonna mu mawanga ago okukugatta n'okukolera ku bino wammanga passports okubukingira zi hoteli mw'onaasula emmotoka ez'okupangisa okufunira air tickets entuufu zennyini n'okulambuza ssembazinga wa Africa yenna. King Travel Sport Consults Limited bano bakugu bakkirizibwa Uganda Tourism Board era nga bali ku Najja Shopping Center awe Najja Nankumbi essimu eri 0200 948 701 oba noti 744 noti 47 937. King Travel Sport Consults Limited, we make your dream destination come to reality. Kutuga Megaton kubuuzako inajyo sobera ngo tulaba buzere Megaton gemanya ndine bule bingi nnyo bitugobera nga twogera ku just tula obulire ebigambo bityo bitambula na kolwala mawule manji agatambula mu ggwanga Uganda bule nakulabye oyina omukyalo gw'obadoddamu ku nsonga ya Nalubiri andi badde bagamba Buganda esoloza sente ezo eza Nalubiri nakulabye oli mukambwe nnyo ngamba bule nga taata buse nze wakaje nzaalibwa sorry to put this out naye maybe my father was a carrier nyina baganda bange abalina obulwadde bwa Nalubiri kati naawe olabiko era mbugundi siri carrier ndi mukebere kakati naye abantu bano mpangadde nabo era manyi what they go through era omuntu okubeera n'obulwadde obwa Nalubiri si death sentence abantu babeera nabo ne babeera nawo ne bawangala naye waliwo sikosero yalimu embeera waliwo kye bayita sikosero triad ne kye bayita sikosero anemia kati omuntu bw'afuuka anemic abanga embeera gy'alimu esanyusa musezi esawo yonna bamuteekayo n'amulya osanyusa musezi sawa yonna oba ogenda kufa kitegeera ate ogenze mu kifo kyotukwatirako kakati embeera eyo bwe nkugamba mu mbeera eyo nti embeera eyo eva ku bantu nga bafunye okubuulirirwa oba
approach ku bulwadde bwa nalubiri nga nfu. Ekisaasaanya obulwadde bwa nalubiri kiva ku mbeera nti abantu abasinga tebalina information ku bulwadde obwo. Nti Moses Megatron yakeera n'awasa mwana munne naye nga mwana munne carrier. Kakati mu nkola y'obulwadde wabo bayita abasituzi. Kati abasituzi aye tebalwala. Okubeera carrier tekitegeeza nti obulina. Obeera n'obutafaali obusobozesa okwegatta n'obutafaali bw'omuntu omulala ne buleeta obulwadde obwo. Kakati carrier ya buzunza kibanga enziku. Abakyala abasinga bwe babeera n'endwadde eyo teragirawo mangu naye ate ebaamu muli. Ekitegeera era olulabeera lagamba nti nga baayo ekiwala ku kyalo olinaga nti omwana oyo ate owulira abasajja nti kyeyankola nonaga nange kyeyankola nemubuuza naye nga talwala kubanga bba ekikula kyabwe nti asobola okukontaininga ki obulwadde ekikula ebbanga. Kakati obulwadde bwa nalubiri buno buli delicate. Mulimu engeri gy'olabirira omuntu oyo. Musonyiwe siri musawo but I'm telling out of experience people I know. Balina okulabirwa mu mbeera enjawulo. Abantu abo balidde mu budde. Abantu abo tebali exposed ku mbeera yakola mirimu giki minene misito ne stress yennyini. Ennyingo zino stress, okunywa ennyo nkitegeera n'okulyako buki obulungi ebivavava ebyo. Ebivola abaganda bange nabanga mama agamba mirayo folic acid. Folic acid ayina kyakola kanakooba olubuto. Yes. Era ojja babuuza ke kaweke kebasinga okumira ennyo n'okunywa ennyo. N'okunywa ennyo. N'ekirala okusisinkana ng'omusawo mu bbanga etteekewo. Abantu abo bw'abeera omulwadde alina okusisinkana ng'omusawo. Omusawo na evaluate nga si buli lunaku. Waba ayitawo ebbanga nti kakati ku Mande mwezi giweddeko 2 oba gumu n'osisinkana ki omusawo. Era gavumenti eno yatukola obulungi obwereere. Emulago n'eteekawo kye bayita sickle cell clinic. Sickle cell clinic abantu balina okugendayo abali mu mbeera eyo ne bayambibwa ne babuulirwa ate abantu abo babeererawo ddala. Bawangala paka ku myaka emeka? Sitekuliko kikomo. Batuteesa nti myaka 2. Bakulimba nze nyina baganda bange sijja kubuulira wano manya for privacy. Naye abakimanyi bamumanyi bakimanyi nze nyina baganda bange abasinga nga bansinga obukulu. Ate nange ndi musajja mukulu naye nga balina obulwadde obwo. Bali myaka 5. 48 bali ewa 3 Jidi nate nga yibu muyisizza bubi mwaka 20. Anti kati ky'ensonga nti omuntu abeera anemic. Ekitegeera ate agenda kubeerawo akyasobola okubeera wali jene gwaki omusawo yatugambye emyezi 3. Kale ebyo nabibaamu naye kakati mu nkola empya mu biseera bujjanjabi buze buimprovinga waliwo ebiteekeddwa okukolebwa kuyamba abantu abo. Edda ebyokukyusa obusomyo n'omusaayi tebyalingawo. Those are new innovations and they are important. Kubanga akalwadde ako keegiriisiza nnyo muki mu busomyo nga Mukenenya bwe yeegiriisiza nnyo muki mu musaayi. Kakati bwe mujjamu buli obusomyo obulwadde ne muteekamu obujja omuntu ono aba asobola okukola ki okufuna obulamu obujja. Kati ekyo ky'olina okumanya ku bulwadde bwa nalubiri. Kakati kiki kyenkugamba nti obulwadde bwa nalubiri buno buli siriyasi bubeeramu mu bantu. Omuntu abeera ddala ne sikosero ne batandika omwana wange bamuloga, omwana wange bamuleetera ejjembe ery'ebbula amazzi. Boogera ebintu ebitakwatagana naye nga bye bizibu bikola kibaawo. Kiki kye ŋŋamba abantu bw'oba tunnawasa muntu mwekebeze. Kebera. Okitegeera. Basinga bakebera sirimu nga bakimaze. Ate kukebera sirimu abantu bakebeza maaso. Osanga omuntu n'omusanga n'omukazi n'omugana naye wamusisinkana otya nga tesobola kunnyonnyola. Nawoza ekikazi kyalina amabi na nyinako mukwano gwange yafa ajati yatunyumiza yabeeranga wonna masuba ng'alina ennyumba ye alabirawo abaana b'Abaganda ab'emikwano gye. Akati aba agenda okuwagabula emmere nga kuliko essowaani esukkamu. N'abuuza essowaani ng'esukkamu
Ndi anti Yasini yalese ayina omuntu we mu muzigo. Ayina akamereke. Haja tulwamala okulya nejiraja n'agenda mu muzigo namugamba guwaze otya wa. Anti Yasini yandeeta. Tienti. Nti naye yakusanga wa. Tienti nali negamye kato kuduuka. Kuduuka. Nangamba tujje wano nezija nti umazeyo ennaku mmeka anti wiiki. Namugamba kati wali olagawa. Nali twalira maama ddagala mu grade B entebe gye bamuteeka. Ekiti namugamba kati maama wote yafa. Omuwala yali ava Bulemeezi. Ddagala teyali twanalitwala. Ng'agenda mu grade B oli nnyina mulwadde atutte ku ddagala. Bamuwadde ku ddagala eggaali atwale omulwadde. Obuyayi n'amukuba engwala. Seyafa ku bulamu bwa maama. Namugamba kati maama wote yafa dda. Nti ateekwa okuba gy'ali. Nti ate olwo eddagala ati agiraamira ku liri lyalina. Abaana abawala ate nga bazibu. Ng'obufumbo butandise Yasini yafuna ki? Ekyana kiwala. Yafuna ekyana kyeggama ku dduuka. Okitegeera. Abantu wano wakati mu obufumbo bw'otunda gwe tunuulira obufumbo obuliwo. Omanyi abantu abasinga bagenda mu COVID ne bakwata lockdown oli n'atadda wakana. Munnange nakati bali awo bazaala baana. Bali mu baana. Kati bali mu babiri kati. Abapakunkana. Ate kupakunkana babiri bokka basatu. Ye buli mwaka azaala abanga kamyo. Basatu wamu bakuba. Kati ono bana abaana badde bagamba Katikkiro abayo ku ssente za kakati ensonga eriwo mwekebeze kati nzijayo ku kino. Twebaza Obwakabaka bwa Buganda ne Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi atukoze obulungi bwereere nti buli kintu ekibonyabonya Bannayuganda n'Abaganda ku nsonga y'ebyobulamu Obwakabaka buvuddeyo ne bubeerawo butuyambe. Ku Mukenenya Ssaabasajja Kabaka yasituka n'agamba Katikkiro nti ensonga enkulu kuzimu enkulu tugenda nga tubeera mu Buganda tejja kulanga abantu bafa Mukenenya. Obulwadde bwe tumayo obulungi nti busobola okukomezebwa mu Buganda. Era Katikkiro n'agenda mu bizinga akoze ensisira z'ebyobulamu atambudde buli wamu. Mukenenya namba zikkira ddala mu Buganda. Era bano bannaffe abaamata bagamba nti bo be bayongedde okukola ki okulwala. Statistics ez'okujja zitera okulaga nti embalala kikambu bukambwe. Ye ate nga bagamba bo tebalwala. Kintu bo bakitereeza dda. Kintu bakitereeza dda bali gifted. Nti bo okulwala kiba kizibu. Muge mujja uge. Uge. Babeera muli bwe bati. Uge mujja uge. Statistics ziraga bo ate babufunye nnyo. Ennyo. Kakati muzimu ku ndwadde Buganda ze zikozeeko nnyo. Ogyeko Mukenenya kuliko amaaso kuliko amannyo kati leetire tulina Nalubiri. No gwe bagamba Katikkiro abayo ku ssente. Ssaabasajja yakkiriza yasiima emisinde gibeewo nga ssente eziva mu misinde zigenda mu ki mu kuyambako okukendeeza obulwadde bwa Nalubiri. Ssente bwe baziteeka mu kuyamba bwe bakugamba nti bateeka ssente mu kulwanyisa abantu abasinga ekibajjira mu bwongo balowooza nti bagenda kugula eddagala oba okuyambako ababa balwadde. Tekikola bwe kityo. Okulwanyisa obulwadde essente ze muwaayo balina ebintu bye bateekamu eby'enjawulo okugeza nga research okugeza ng'ebyuma okugeza nga facility n'okusasula abasawo. Obwakabaka bwa Buganda amalwaliro ge bulina gaakafunika. Okitegeera kiki kye babadde bakola. Ssente zino bwe zibadde zikuŋŋaanyizibwa nga bakuŋŋaanya essente bwe bamala okuŋŋaanya essente nga bagamba nti kaakati gyemisinde twataddemu bwe ziti ebirango byonna byolaba ebikozesebwa security biki n'ebirala nti tufunye mmeka nti bwe ziti nti ezo tuzikoze tutya. Kati ssente ezo Obwakabaka buziwaayo mu ministry ebitongole ebyasimwa ministry y'ebyobulamu zikole ku biteekeddwa okukola. Bo bawaayo badonatinga. Waliwo kye bayita Sickle Cell Foundation. Okitegeera ekitegeeza teziriiwo ziri bitongole biri. Wabaawo Sickle Cell Foundation. Wabaawo amalwaliro ageetengeredde Nkozi, Mulago n'abalala. Okitegeera Nsambya n'ebitongole ebiyambako
kukukendeeza n'abasomesa okusomesa waliwo n'ekitongole ky'ebyobulamu eky'obwakabaka bwa Buganda okitegeera golooza batambula ne bajja emyanzi ne bagenda ebusi ne bagenda nkoko zikwanagana ensawo yeeto bambizi nnya golooza mbw ate balina bwe bajja ssente ku nsi kuno teri bwakabaka bugaba obwakabaka babuwa buwi wali owuliddeko bwakabaka obugaba gavumenti ya Bungereza yeekuwa so si bwakabaka bwa Bungereza tebugaba anti obwakabaka tebusolooza musolo kakati naye mu society nga mwe tuli obwavu bungi kati omuntu bw'alaba nti basoloozezza ssente alaba nga ziri wali zitudde zigenzeeko empumbu kumbe ssente zatambula era n'omwana Jaden yansanyisiza yagaya naye muleke kukuba bantu masasi ga batetekeddwa okukuba nga abantu bayamba muyambe musajja wa ekyokuyamba omwana oyo kikulu nnyo naye ng'ate tetuvalugalayizinze tetuvodde efforts za kumuyamba is a very good boy si bwataba good is entitled muntu munnafu ali humble yes talina buzibu akati omwana oyo nsaba nnyo bannaye tumusondere ssente wabula nga tetujja bantu kumulamwa nga lwaki simuwa ekitegeera enamba weeziri ate kati nze nina obuzibu n'abantu abo mbawooza tumwe tebannawa waayo oba 5 muwe ne lwa 10 waayo kasoba ng'owadde akati tulina abantu abakulu nga naye nga tebategeera nolaba omuntu omukulu avuddeyo yeetidde mu kamera agamba oba afaafe gwe kiki lubaale kyakuliko tumusamirire nkitegeera mwoyo ki mubi ogukuliko kiki kokwogera kususse people talk a lot and talk nonsense. Let me tell you teri muntu alina kyapa kya bulamu okimanyi nti bangi bagenda kusooka Jaden okufa bw'oba oyagala ku bulamu noonya ku bantu abakusingako emyaka abategeerako obadde wano ne kagatto oyo genda omutuuze tomwogera ku kintu kyonna kyonna otandika omubuuza entambula gy'atambudde mu bulamu atandika paka ku myaka kwali emeka mpozi oba 7 akubulire mikwano gye abafudde nga waali naye nga bafa byakisiru nga naye nyini tasobola kunnyonnyola akubule baamugamba nga bakagatto baaliwo nga bannyonnyola nga bannamasaka bwe babbye mutukula ssente emirembe gyonna sirimu najja kakati akubuulire yali omuzibu akubuulire ajja mubuuze kakati ojja mulina ebintu bye mutabuuza musajja oyo ajja akubuulire ku Nannyonga bwe yaliisa Abaganda ettaka Nannyonga bamumanya sirimwa ze n'agenda ali esemba bule n'agamba ekisagamba wano gwe sena ettaka Mukama yandaze erya sirimwa awo abantu baali ettaka bonna baziike naye nnyini yafa ajja kubuulirako omusajja oyo ndowooza yalina mukwano gwe bamuyita Mugonza owa Sserulanda bamuyitanga bambi baaba baabuwe yagenda ku Nassa yagenda na Nairobi neekubisa ekifaananyi ng'akutte Kristo Bolo ng'eyabiikira Maaliya n'abagamba nze Katonda abantu ne bagenda e Masaka abantu ne bafa sirimu kakati ebintu ebitta abantu si byangu nze waliwo abantu abaŋŋamba nti sijja kuwangaala nnyo naye nga twabaziika nga lwaki bagamba tojja kuwangaala nze nga nnwanya entalo nze nga nkolimiddwa nze nga ndebuddwako ebigambo nze wendituula wano nenkugamba nti gundi yanjogerako bwekiti ye gundi naye amazima ge gano olyewuunya people can say things sobola nze amused nze tukyalina kyoŋŋamba waguba nze ne boŋŋamba nti nno Bule wasse omuntu nti tinamusse nti bamuziika ddi nyongera kulya buli mmere yange nsi tekyakwemazaamu seemalaamu nakugamba ensi kuno ekintu ekitandika okwoleka omwana w'omuntu alya emmere obunafu mumwa kabaka mwako omumwa guno gutonda omumwa Katonda yaguwa gifts zaataawa sensi ndala
omumwa gwogera mu nsi ey'omwoyo n'ey'obuntu. Ey'omwoyo yeriwo. Ensi ey'omwoyo nti there is that unseen world. Ogenda mu kkanisa n'osaba. Kati waliwo ensi ey'omwoyo gy'oba olumbaganya. Asaala ali mu nsi ya mwoyo. N'asamira ali mu nsi yaki? Ya mwoyo gy'aba agenza okuconnectinga nayo. Ensi ey'omwoyo ey'obuntu yeeno. Ako kabuule kasajja kabi nnyo. Ali mu nsi ey'obuntu. Kakati omumwa guno guconnectinga mu nsi ey'omwoyo n'ey'omuntu. Osobola okwogera ku kintu, omuntu ku kintu, mu butuufu ne kitandika okuba singa ensi ey'omwoyo ekiba ekikola ki? Ekikkiriza. Ekitegeera. N'ey'obuntu katebe ng'ekkiriza kisinziira. Ekitegeera. So kye bagamba nti akamwa katonzi era akamwa kakola ki? Kajjayo. Kyova olaba nze bwenkeera nga sinnatunula ku TikTok ngamba Mukama nangirira emirembe, nangirira ekisa, nangirira obugagga n'essente eri obulamu bwange. Neerangirirako obulamu. Omanyi nabbi asooka mu bulamu bwo ye ggwe. Gwe nabbi. Nabbi Megatron. Yes. Ekitegeera. Naye kakati abantu babeeraawo kankubire pasita wange. Katonda yabadde ng'afuna babbulooka. Kankubire mufuti, kankubire sheyi. Bannange sheyi. Sheyi wange. Bannange sheyi. Yategeera ebibi. N'alyoka abakubako. Bannange pasita ovudde wano nga tonkuteeko. Shut up. Sigambye mbu bye bakwatako tebikwatako. Kubanga bo balina obusobozi bw'aba yeerongoosezza obulungi. Akonectinga n'ensi ey'omwoyo okukyanolinga byayogedde. Bikutuukeko. Naye asooka ne responsibility gwe. Buvunaanyizibwa butandikira ku. Kyovola abantu bakeera ku makya ne bamulagulako ekintu ne kigaana okuba. Ono gundi waliwo ono gwe tuyina bamuyitaani Matayo. Alagudde ebintu. Oyo fala naawe. Teri kiba. Tasobola kulaga oyo tasobola yadde okugema enkuba. Nga bbiri waliwo ekijja. Kakati oyo kyakola, Matayo kyakola, bakiyita divination. Gwegenze n'abantu abamwetoolodde bonna buli omu alinako history y'obufere. Omu ku bwe omusinga bo mukunyumiza. Yeetooloddwa abantu abalinako history y'obufere. Yes. Unscrupulous characters. Yes. Masquerading as no more. Ekigambo si kinene. Yes. Obufere bwennyini. Kakati olaba. Atonyumiriza oyo kankunyumize. Oyinayo omulala. That boy is mad. Kyakola bakiyita divination. Mu nsi ey'okulaba ebintu ebitalabwa. The unseen. Waliwo enkola bbiri. Waliwo kye tuyita prophecy. Kati you can be a prophet. Ebunabbi. Nga ensi ey'omwoyo okulonze, Katonda akulonze, oba ensi ey'omwoyo okulonze. Kyova olaba ku kyalo twabangako n'obukadde nga bakayita kannaalongo muzibe. Naye kannaalongo muzibe nkaga bannaye ng'onyiridde naye nga talaba. Naye nga mu butuufu gwagamba okunyirira anyiridde. Kakupemamu. Ne kaga enkuba egenda okutonya mwafutanuunwawo. Nga ye awulira omubiri ki? Neemala n'etonya. Ekitegeera. Abo bantu be baateekako ze tuyita empewo nti asobola okwogera ekintu ekikola ki? Ekiba. Waliwo abaateekebwateekebwa mu nsi ey'omwoyo. Either you are Catholic, either you are mulokole, ng'osobola okwogera n'ekintu ne kibaawo. Nze mbalabyeko. Omanyi nti Father Raymond Kalanza asobola okugamba. Eyo mumanyi. Nti ku Mande basime eyiyo ne bagisima. Oyo mumanyi. Waliwo nagalu wano balina kye baateekawo. Ne basimanga weekiri. Yoyo Father Raymond Kalanzi. Mulimu abantu. Nyamukwano gwe bamuyita Apostle Edmund. Apostle Edmund asobola okugamba. Twaliko awantu awamu n'akubirako omuvubuka. Tokubidde muntu kalango. Si kalango. Ani bagenda okukubira amasimu. Kubanga nkimanyi. Bikola. Yakukubirako Gayi tuwangaala naye. Mukwano gwe. N'amugamba nti oliwa. Nti ndi waka. Namugamba toli waka. Omukazi gw'otwala mu looja agenda kutta alina siriimu. Seriously? Olina ajjako essimu. Wajjako essimu tugamba musajja ki? What are you talking about? Naga, you people, you are joking. I can pray and see people, those that I intercede with. Omuvubuka enkyantu mugamba ddala mutuufu obadde n'ekikazi n'agamba kituufu. Ate n'agamba bwe namaze n'ekigambo gendo kikebeza ntukyufu nga kiri muso.
abantu gye bali kati ekyo kibayita professor oli atambula na Bible kakati ono kyakola Matayo bakita divination divination mubaamu okugatta ensi ey'obulogo ey'obulaguzi n'ensi ey'omwoyo n'osomola ebintu ebiri mu nsi etalabwa the unseen era Matayo kino akisobola asobola Matayo asobola okubuulira wuliriza va mu by'okugatta nga wamusanze ono egududde simulabangako nze naye mutunula ku maaso ne mulaba oyo asobola kukubuulira nti eka waleseeyo mukeno oba kiki naye nga talina kyasobola kikyusaako asobola okusomolayo ebimusi etalabwa n'abiraba njuga gyogedde naawe olabika osomola nze sisomola nze ndi mugezi ekintu kimanyi oli I read a lot I can tell you things gwe nolowooza nti naye nga siri nze obusobozi sibulina Matayo akola atya asobola okulaba ekintu lwakuba ndi mu kwogera ennyo ebimu abiraba bubi mwaseererera kakati omuntu wa diviner asobola okugamba ekintu naye nga talina kyagenda kikola bye bino ebyokugenda jjajja kakati kitya olina agamba nkulaba ogenda kuzaala abaana oba ndabe babiri oba omu they are not factual tasobola goinga deeper kati omuntu ayina prophecy asobola goinga deeper n'akuwulira ne solution yoli omusajja gwegambye okitegeera Father Raymond Apostle Edmund gwenkugambye ye bamwogerako Apostle gundi gwe simanyi kati oyo nono ojja ofuna obudde mu kutwala oyo netayogera oluganda lumenyefu nnyo ayogera luki oyogera Luzungu naye kakati oyo ate audience eyo togisaasira abanaalaba kakati oyo emuntu is so deep rooted in the Bible bakiyita kugenda buziba era abamanyi ebyo kati tasobola kuba Catholic Church tasobola kuba Catholic Church tasobola kuba ba mizikiti yaweereza Katonda kakati mu divination nti nja kunyumizaako n'engeri gye bafuna ennamba embala y'ennamba Matayo asobola okusoma omuntu ennamba ey'essimu nga tamulabangako bapima batya tujja tukolayo Benini series abantu mbanyumize ebintu ntwe nze mbadde n'abo abantu mbategeera gwe weebuuze lwaki wali wegendereza nti baprofeti wano abasinga banatalabana bammanyi ate mikwano gyange andi wabakubako andi kubanga ndi nze sitya wabakubako I know gubamanyi bapasita bewakubakuba wano era nze mbeera ne baprofeti kati nyina profeti gwe mmanyi mukwano gwange nnyo era manyi n'okunkubira nga abuula endudde okukulaba jankuweyo akakadde gunta mugambanga kagatto bamuyita Prophet Joseph Collins Epikaizo Pikaizo wali ebugoloobi musajja wange nnyo naye alagula abantu nze tantulanga mu maaso ngambe nti kankulagula tasobola biŋŋamba ebyo ogenda kuŋŋamba ki byonna obimanyi nti nalidde binyeebwa n'amatooke nalidde binyeebwa na muceere kakati gwe ndo kyoyogedde muwala wange natuuse akoze ekyennyanja kiri kye nalyako ebyennyanja ebyo obigula anti ze sirya nnyama kati omwana wange amanyi kinene bwe kinaye omwana afumba bulungi babuulire omwana afumba bulungi nali ewakaawo siddangamu kirya walala kakati abantu ekyo balina okumanya nti abo abaana be bagala kati Matayo alina kewayasise eriyo neŋŋamba Luukati kati olaba ebiri yayambadde munno ava Misiri bwe yabadde Egypt simanyi ne bamutikkira tebiriiyo kati bw'ogenda e Misiri waliwo abeeraguzalaguza abalina initiations biki basobola okukwambaza era obisasulira nawe gyabadde public place n'okwatakwata ekiggo ne bakuba ebifaananyi kakati ebiri walaba igo kakati myaka 200 kudda mabega okudomesticatinga eagles ne falcons kibaddewo mu buwangwa bw'Abamisiri Abawarabu n'Abagiriiki n'Abangereza baakikola kyovola nti bwe babaye matchinga nnene eza ttiimu gye bayita Crystal Palace
bayina ego gye batande bajja nejja negwa ku muntu awo si kipya ziri domesticated boogera nazo omuntu abantu abayita bamaya gye bali babangayo mu nsi enkadde era bagamba obugunjufu kwe bwatandikira obugunjufu busooke bugende mu Bagriiki bugende mu Baasiriya bugwe ku Baegypti okitegeera olwo obugunjufu bugwe ku bantu bayita Abaganda olwoza tuli ba bulijjo tuli ba bulijjo kakati abantu abo bo bakkiriza ekintu kimu nti obutonzi bwatandikira ku nsolo era ebigambo ebyasooka okusuulibwa byasuulibwa ku kamwa ka nsolo ensolo neteekerateekera omuntu era bo okuva edda bayogeranga n'ensolo omuganda yakeeranga n'afuuwa emmindi bw'afuuwa emmindi n'agamba nti empewe emmindi omukka guzze eno okitegeera tetwambuka tudde emmanga olwo okitegeera mwetoloola ekibira tudde emmanga ensolo ebiseera ebisinga zitambula zirya na mpewo empewo gyedda gye zidda they don't oppose yes wabula ate ebinyonyi byopoozinga empewo byo tebitambula na mpewo empewo weefuwanga edde eno nga kyo kidde yes okitegeera kakati Abaganda ne batandika okubeera awo beerogoza simaya ngenze kuziga nteganjobe nakagamba oyo musajja oyo ayogera n'enjiri enjiri asobola oziyita nezijja enjiri ozimanyi embizi z'omunsiko zirina amannyo si kuba nti babanga bagezi kubanga ensolo zino zirina extra knowledge gwe zitasobola kussa kuki that's why people are able to tame okuteminga kitegeeza nti okubifuulanga ebyawaka mu nsi enkadde enkoko yabeeranga mu nsiko kyova olaba obeera n'otazimbira nkoko kayumba n'oteekawo buti teyeebaka wansi erinnya kati kwebeera embuzi zaabeeranga mu nsozi era oziraba neweesanga kaswa yimirirako waggulu embuzi zaabanga mu nsozi ebintu ebimu bye mulaba ewaka mulimu omwana wano alaba enkofu n'alowooza nti si domestic animal za mu nsiko yes zibabeeranga mu nsiko ginifo ekitegeera ebintu ebisinga byaleetebwa buleetebwa ki waka era abantu abagenda ebuwalabu bakimanyi bogenda mu ddungu basobola okukuleetera ekinyonyi ne bakiyita ne kikugwako wane gwe n'otya yes ebintu biyiga enkusu eyogera nezabanga mu twali tugiyina so olita kulimba mbeera awo nendaba n'agamba kino kati ate ku TikTok kuli bannabbi babbidde okwo abaana anti bw'oba omusiru buli kati balina ekintu kye bakola kakati mu nsi ey'okusomola ebyama mu mbeera ey'okusomola ebyama mu nsi ey'omwoyo balina bye bakola era n'abasumba abamu bakikozesa nnyo oli abasumba nga kuba layini agamba I see there are women and men in this congregation who are suffering with rent. Lwaki akyogera omwezi gugwaka? Akimanyi buli omu asasula omwezi buli omu asasula rent ng'omwezi gugwaka ate abasinga ndowooza over 60% ng'obeera mu kibuga bapangisa. Yes. Kakati enjiri ya rent bagyogerera mu kibuga. Mu byalo. Enjiri ya enjiri ya fiizi n'eddogo bagyogerera Mityana na Mpigi. Ebyo bintu bayina teeke ze bakola nga ziri awo. Bapima obwongo bw'abantu. Basoma. Ate kakati ensi ey'okwanguyiramu okugaggawala kati kugamba muntu kyatawulira kyatasobola kukola wano ng'oyagala okugaggawala e Uganda bino ebintu by'oba okola fuuka omubbi fuuka omufere tandika essabo bagategeera tandika ekkanisa hada okufuna abantu oba weeyite nabbi
ate kakati olowooza gwe abafuna lagula omu gyagenda oleeta munne obanga bano abagundi babayita bano abambala obukooti babayita baani abambala obusuuti ne babba abantu bano babayita baani superlife gwaleeta batuule kujja vaazi yawaliwa Jinja Road waneno ku Mandera ng'onootera otuula ku bitala by'ewandege eri awe batuula awo nze bagintamya saagala nagiyingiza era mwami Mandera after Bat Valley njiraba nga wakayita ku Bible House babbira awo wali omuntu wa superlife bajja mu Javazi kati bayize bagula kimiliki sheke n'ayogerera kintu ku miliki sheke gwe gwaze okunnyonnyola gwakisasula kati amukusasuza atya boogera bulungi ntiki olabe eno ebizinesi ejja okuzza mu bulamu waliwo abasajja abatandika bizinesi wali owuddeko Steve Jobs yatandika iPhone ne kava y'essimu anti kakati obinyumiza abaana oli avudde kwa pakwaki baba jawe embalala awo ate embalala baba yoolaawo ne baleeta ntungamwa mitiyana abatategeera mpigi w'obulenzi abana busupalefu bayaye kati bwajja alina kyakola bwemma mwakakuŋŋaana waitress bwajja n'agamba najjayo can I pay $? abeera ne dola ez'ekikumi z'atakozesa can I pay $? zikaddiwa okay can I use mobile money n'agamba kale mmwe bengenda okuyingiza mu bugagga mmwe mwali badde mu kikolaniiro kati nga wabawo akawala akasanyuka nkusasulire olamaze okupima akupimye people thieves wawulidde Byabakama justice ng'agamba jjukira yasooka n'avaayo n'agamba nti abalonzi tebagenda kubeera nti musemberera bagenda kubeera nti balondera mala okulonda vaawo ane generation n'avaayo n'akola statement egamba nti omala okulonda temusigala wali kupamaapamaawo Byabakama final yavuddeyo n'agamba omuntu akkirizibwa yagonze kakati kisaagala nze kwogera ku mwami Museveni nkyali mwavu ate n'obwana bwange bukyali buto kakati mwami Museveni ekintu kye yakola mu nsi muno era kyatukoledde ng'atukoledde ku disservice kagato kayoyo okalabye gundi abeera smart kantuuka kajjeemu kwenkoyo yakagato kajjeemu nkambale aye kikujjako kyo sigale mu sito ayiba ofiisi yabulaye nga kakati ensi mwami kagato wetuli ensi eno mwami Museveni kyeyagikola ekisinga okuluma yaddira n'ateeka abasajja abakulu abategeera mu mbeera ey'obutategeera abasajja abakulu n'abakazi akali ekiseera ekisinga omuntu n'abafuula abasere abantu abasinga tulina wano abantu abayivu naye nga tebategeera kyekireesa embeera eyo kakati abantu abo omuntu ayogera ekintu n'ogaana naye kati ono baayogera oba ategeera oba tategeera gamba neonyamira kakati ebintu ebisinga bye boogera si bye baba boogera boogera interest z'abakulu abatume olumu bagezesa n'okugezesa nti katwogere kino watulawo kati walayo President Museveni byayogedde internet ebeetya nga nanyiniyo muntu ali private internet eteekwa kuba ya gavumenti kati ali mu kutuma UCC kati tekimwetagisa kubira UCC kakati nga yakyogera eno kyeva yabaga bagenda gijjako era mala ne bagijjako era singa mbadde n'akasente nandibadde ogende Kenya nandigenze Nairobi kuba kati wane Kenya oba osobola okubeera nti oyogera ebibyo internet naye abandi abagenda obiraba anti kati USSD zijja sigalako okufuna nsobola okukubira wano abantu abali verifiable n'okubira kati nga munnamawulire wange Derek Wandera wali omuwala bamuyita Nalumansi girlfriend woyo osobola omubuuza baakatta bameka tasobola kunnimba kati nze nga mbiteerayo naye ani abagenda obbira bajjukira intaneti yaffe baba bagijjeeko si baawano ab'e Bulaaya bano bakadamu obo bawadde naye kakati kitegeeza baba bajja ku intaneti okubeera kawe Nairobi kiba kyetaaga mbambula mu buzi kakadde kambu kakumala okubeerawo naku neziwerera ddala kyogamba nsobola ogenda Nairobi nembeerawo n'akakadde kange sigenda no Nairobi oba tugende Nairobi kyokola
kubanga kati Airbnb eze Nairobi size ziringa eze Uganda kakati Nairobi osobola emitwalo 3 osobola ofuna Airbnb ebeera mu mitwalo 9 ezawo olunaku nobeerayo naawe 5 weewali funayo 5 n'okwatiramu abantu ne mubassa information ekitegeera okumalawo kinamba nga tetulina internet nedda kakati n'obeera awo ng'okuba essimu kati n'ekirala wawuli gondi routers zisobola okuwa abantu internet naye wano nga tetuzirina kati ng'eya Musk ejja kuba ekola Elon Musk Starlink ningagimanyi ejja kuba ekola naye kati eweyina gigula Nairobi ogigula Nairobi ne mugisetinga app wano eno byonna tebabikwatemu tebasobola naye ne bakwatako muganda wange bakuba ku lubuto kakati omukulu yeetaasa ki waba akola birungi lwaki ate abajja ku intaneti akola birungi gani yagamba mbu akola birungi yagamba akolera abaana be nabazzukulu yatuta kati godde ku oyo nawulidde ne poliisi wawulidde omwogezi wa poliisi ng'agamba nti Kyagulanyi kituufu abantu be baabakuba naye omusirikale yenna akuba addamu okuba abawagizi be musango gijja sigala ku ye afande ekituuma nze nabagamba abantu nitubadde n'aboogezi ba poliisi naye nyayagadde nnyo kituuma waliwo omukazi bamuyita ani Kawala ne Kawala mugezi si bebiri mbadde ne kujja kagato nangamba ebyo byonna babyogera naye bagambye tebagenda kuddamu kuba abantu era bajja bakuba waliwo ebintu ebitakwewuunyisa kati bw'oba oyagala Uganda osobola okulwala obwongo nga totegedde lw'otandika okutwala Uganda nti ebintu biri serious gwayonooneka you are destroying yourself kakati olaba omuntu yenna asuubira ntitugenda kukeera tukeere Electoral Commission erangirira omuntu atali Museveni you are just destroying your mental health gundi mwami Kyagulanyi yakyogerako ne wempangula 99% Byabakama tasobola kunanga kakati gwe just we prepare nze mulimu ebintu bye preparing nga bimanyi nti bigenda kubeerawo nze nkimanyi nti olunaku lwe tulonda by saa 6 ez'emisana bagenda kuyisa zinamunkanga mu bbanga just ebimotoka bino abeesibye ejjerengesa bakola ki abeesibye ejjerengesa abalina embooka ennene eziringa bagenda nakwata zino baziyita bata bino ebirudduli omusirikale omulabe ng'akitambuliza wano kati ffe ababeera wano e Kampala mu bubugabuga Kampala Sembabule Mbalala Mpigi Jinja osooka owuliremu zifanya fujo wone eyita ng'eyita awo naye nga terina gyegalaga wabula ng'eyita muyisi nze nkusigira ng'oyambadde akakoofiira awo kusanga 6 nga be baakawamba nga tomanyi we bali nga bangi wabula nga bakutwala bya kibuli si saabakulembeza be mupi baleke mwami Kyagulanyi wemaze okola statement nti ne wempangula 99% bagenda kunnangira nina abaavuddeyo nga bagamba ate lwaki yeetaba mu kalulu democracy is a process n'okulabisa is a process okwesimbawo ne bakuwangula amini ne bakubba ensi n'ekimanya nakyo is a process nakyo kigattako era tomunenya kyakola wabula ye kyali kukola ali kukusuulira gwe omupiira nti gwe babbi ogenda kukolawo ki zaate embooko ndingaki sajja bakuba okitegeera kakati ebyo byonna tubimanyi ate bamala okuyitawo ennaku 2 mulimu abagamba oli naayogera ekigambo nogayi look at this one ffe twaliko ne Kizza Besigye ne tugenda enaggulu n'atutwala mu nnyumba bwe batikingira obululu betwasanga batikinga bwani Kagwere kennyini Kagu mwenye naye betwasanga nga batikinga tebaalekera akubako olimu n'addamu nga bali awo era Besigye ne yeereega n'ayomba nga bo batikinga kalulu nga batikinga bali ku mulimu atulaba wandiika nti Besigye yali musirikale nze we nawanikira ne ngamba
ensi kati wagigyeko amaanyi nze kasanalabye akulira gundi human rights what oyo bamuyita Wangadya aina ngodo oyo ng'agamba nti bafuutu sojja bano beetaaga okukwata poliisi mwanguyiremu nengamba ate akulira gundi eddembe ly'obu naye alyoke simanyi saba mulabe mulaba naye simutegeera talyoke ali mentally disturbed sikyogedde naye agenda n'ayogera ebintu and I feel so sad aba abitegeeza nti bano abaana bano bamu bakuba poliisi bamu bakola ki okusinziira ku ye yalwanirira gwe nti abaana abakuba abantu bano ayagala babakwate engamba eddembe omukulu yalwanirira kati ate atandise kulwanyisa balina kulwanirira kankusomese obyobufuzi bw'oba oyagala okutwala ebyobufuzi waliwo enkola ezimanyikiddwa nga za mmateeka ate ezimu si za mmateeka osobola okufuuka pulezidenti ng'oteesezza n'abalina obuyinza ne munegotiatingako ebimu abantu banegotiatinga oyinza n'omugaa ntya nkimanyi oli mubbi nnyo kyekikukumye mu buyinza naye sigala ng'obba nze kanfuge isoboka oba n'omugamba wabba nnyo naye bye wabba tubikulekedde ate togambwa era Moi e Kenya baateesa naye bwe batyo Moi n'abeera wali n'awa ne lisiti y'abantu nti bano temubakwatako era bambi abasajja ne bakikuuma bakibaki ne bannaabwe era Moi n'afa bibye nga teri akoze eki amukutteko Kenya bw'eva mu byekisiru okitegeera naye no kye tulina okukola wuliriza enkola esooka ngikuwadde enkola bagiyita batya kuteesa nti ono abadde mu ntebe temumukwatako ng'avuddeko kaakati gyensoose teweerabira byenjogera okuteesa enkola ey'okubiri abantu bagenda ne balonda bwe balonda ennyo gwe bataagala obulu ne bamusinga ne balangirira gwasinze ne bakola ki ne bakuleka n'oyitamu anti labayo n'owangula nti njagala otegeere enkola yaki yakubiri edimokolasiya kati enkola ey'okusatu abantu banyiiga bwe banyiiga ne bajja ne bagamba otubbye oba tetukyakwagala ne badda ku nguudo ne bakugoba okitegeera akati n'ogenda ne bateekawo gavumenti endala enkola yaki yakusatu enkola ey'okuna abantu beekolamu omulimu ng'aliwo abakulembedde ne banoonya ssente ne bagenda mu ttale ne banoonya ssente ne bagula emmundu ne bagenda mu ttale ne batandika ekiwayi ne kigoba gwe abalemesezza enkola yaki President Museveni se gye yagirako kati enkola esembayo ey'okutaano ya Katonda kufa abalemesezza mulina okulinda n'afa kaakati mu nkola zonna zenjogedde atulaba enkola ey'okujja ku luguudo gwe kati gwatulaba weebuuza esoboka otuddamu enkola ey'okuŋŋaanya banno ne mugulumba ettale esoboka nze simanyi enkola ey'okuteesa esoboka enkola ey'akalulu esoboka musobola okulonda omuntu n'agira naye alangirira kyekiri mwani kyakula kyeyagambye mujja kunnonda naye alangirira kakati awo wonna olina okusooka nowepreparinga mentally kati tusigaze ekya Mukama Katonda n'ekyokuteesa yes kati ebintu ebitasoboka nze sibiyiwaako nnyo budde kati waliwo agamba kasajja kanyampi oli mukumalamu abantu maanyi mugende mulonde in huge numbers ate mulonde gwe mwagala okitegeera nze sigenda kusalirawo demokolasi kitegeeza nti okulonda omuntu gweoyagala waliwo omukyala gwe nalabye yagamba yafuna olubuto nga wa myaka 14 n'agenda mu bufumbo ate bbaawe gwe yafumbirwa n'afa bbaawe bw'afa Mama Museveni n'aleeta enkola y'okusomesa abantu bwe baleeta enkola y'okusomesa abantu yayiga nviiri essaawa ya leero ne bamuwa entandiko essaawa ya leero alina saaluuni akozesa banne abalala 4 afisse emitwalo 42 olunako mwezi kakati omukyala ali mukyala alina waalima alina n'abaana babaweerera kati omukyala oyo bw'atalonda Museveni musiru ekitegeera ye ensi ye yakola ki yatereezebwa oyo kakati mulimu n'omuntu
bw'obanga oli munaku n'otalonda Kyagulanyi wa stupid. Bw'obanga oyina bambi kyolwana okuddako okukyusa obulamu bwo n'otalonda Kyagulanyi you are stupid. Bwe bakuwambirako omuntu n'otalonda Kyagulanyi baba kuba ku mbooko n'oziri kati ya gaaso. Kale nawe omugagga gavumenti gwetakuuma otawe oleme kuwa musolo otubbe otalonda Museveni nawe oli musiru. Olonda Politics is a thing of interests. Mfuna ki gwe bule nkufunako ki okitegeera nkufunako ki nze kyovola ngamba nze lwensanga omuntu yenna ow'ennakawa nga bambi mbadde nkwegayirira nti onneegayira ki londa Ssennyonyi. Nze omanyi be bambuuza mu Ssennyonyi akoze ekinganga Ssennyonyi gw'oli mukwano gwange nze Ssennyonyi lwenfuna ekizibu Ssennyonyi annyamba kakati munnaye nga bwe tuli ba mukwano nondera Ssennyonyi anyambe Ssennyonyi annyambe ekitegeera nyina ebizibu byange nkula ngenda mu makooti bw'otannondera George Musisi onkoze bubi nnyo. Kati gwe olonda b'ofunamu tonziza mu bya kisiru kati obasiibule tonziza mu bya kisiru nze nonda gwe nfunamu ndi tuli mpigi nti nondera Amelia kyambadde nti muntu wo Amelia yawaayo ambulance nevuga taata wange nga mulwadde nnyo kitegeera ate Amelia bw'andabako andabanga mutoowe okitegeera sinalya ssente ze siziryangako. Ekirala ku kyalo kyaffe twakulanga tulina masannyalaze Amelia n'akola ki n'agatuleetera tonziza mu bya kisiru musibe bulungi abantu abangoberera bannange don't stop contributing my book lyadde nasirisaamu when I'll communicate the things I have that, your money njagala kuwa sente naye nga tulina mbadde njagala kubanga luli twali tugenda kukola event ya fundraising kati tuprintinze naye mbadde njagala tusooke tuprintinge so that means that sente tuzireete gwasobola 700 391620 ku Monday 700 391620 amanya Gabriel Bule kumande gwe ne Dr. Kisenjobe mwannimba kumande gendayo kozi nayogedde naye ne message nzirina nangamba Saturday siriiwo ngenda mukwanjula nangamba kale jangu Saturday nja kuba nkooye kati on Monday tujagenda ate omugagga Amini toyina bagagga balala omugagga Amini taliimu bafunye tewamulidde nga ne Shalom akaaba omugagga Amini bwe zibeera ku line ku simu zifuuka kakati awo kansooke nkutwala agenda okwangwira ekintu Dr. Kisenjobe mpaka kadde nkalundemu enkoko gwe genda oyogere naye tugenda ffenna ku Monday ate nafunye ne psoriasis olaba sambala ogenda yogera naye talina buzibu nafunye psoriasis ate nandeetera ensanja bavu n'omusujja tugenda gendayo naye nga mbajukiza Dr. Kisenjobe Richard ali ku Beef Organic baka gwe nayina endwadde ez'enjawulo bule ngenda mutwala buno obulwadde ki psoriasis ate no buwandiiko otandisa P bannange psychology kati endwadde zonna oyina asema oyina endwadde zonna oyina sukaali kinsimbye oyina allergy genda Dr. Kisenjobe endwadde zonna gwe atamalaako mu kisenge twakuleeteddeko Kapkool ono ajja kubeera nga akuyambirako ddala bungi nnyo gwe yakozesa ku nkola ya masturbation amwemazisa Kapkool ajja kubeera nga akutereereza ddala bulungi nnyo ate gwe alina ekifuba ekitawona Cough Doctor twamuleese agenda beera nga akuyambira ddala bulungi nnyo bw'amanyi gwe galuma clove oil waali oteekayo buteesi teriddamu kuluma nammwe abalina endwadde ez'enjawulo sukaali tamulabako tugamba nti no Beef Organic mmere eddagala ate eddagala mmere endyayo ekulwaza endyayo yekuunya Beef Organic tusangibwa wali eri Mengo okulinaana ekizimbe ekiri awo Masengere awo tuli ekizimbe ojja kuba ng'okiraba kiwanvu kiriko Beef Organic Dr. Kisenjobe waali mukubireko ku namba y'essimu eri awo muzere mega tunige manya mbadde ne Bule musibe bulungi mwira